أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين abatuliza mwena abapale FM radio abami n'abakyala abavubuka bantu bakatona mwena bafunye birungi alhamdulillah bafunye bizibu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kusooka byonna sooka okubakubiriza okubebaza olw'okuwaayo kwemuwaayo okwa kuzimba masjidi Kabasanda era mbebaza bagenda ku lunaku lw'okutaano luwedde ne batwala cheeke yali eyisente empitirivu bwezityo naye ndo banaite mukoowa era mugende mu maaso n'okubeera nga muwaayo tusobola okubeera nga ekintu ekyo tukimaliriza kiba kya buli azaamaanya okutandika ku kintu ne tutakiggusa tetera kubeera nkola yaffe wabula buli kintu kyonna tukimaliriza okutuuka ku akhirul mataaf tukimaliriza ddala n'omwezi guno inshallah taala nga bakama waffe bebatugambye ogwa November tubeere nga tukola kyekimu tusobole okubeera nga tuwaayo okuwaayo okwo awama tunfiqu min shay'in Mungu atugamba mu Qur'an nti wama tunfiqu min shay'in buli kintu kyonna kyemuwaayo tajiduhu inda Allah mujja kisingana maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga kiteredde kiri mirembe era mujja kusasulwa abooluganda ekyo kiwedde ekyokuwaayo twagala tutunulire dawlatu Abbasiya twagamba nti nzijukiza nga tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yavaawo wadowa ashabihi bebayita bakhulafai rashidin ogwo mulembe bwe guvaawo waddawo omulembe gubayita dawlatul umawiya ogwo nagwo twagusomako kati twagala tusome omulembe guno guyitibwa dawlatul Abbasiya ogwadda ku mulembe ogwa dawlatul umawiya beegata abawandiisi b'ebyafaayo byonna nti omulembe guno oguyitibwa dawlatul Abbasiya oba omulembe gw'aba Abbasiya era ogwatembeeta obusiraamu buno ila asraini gulimu emirembe ebiri mutamayizain egyali egy'enkizo ekisooka asru Abbas al-awwal omulembe gw'aba Abbasiyin ogwo gwasooka ya'biruna anhu bil asri zahi oguteeberezebwa nti gwali gw'amaanyi era ogwo gwatandika mu mwaka 132 hijiri hatta iyamul khalifa al-Wathiq bin Mu'tasim okutuusira ddala ku nnaku omukulembeze yayitibwanga Wathiq bin Mu'tasim mu mwaka 232 hijiri n'okufa kwe bwe yamala okufa ogwo gwe mulembe gwe baali bayita asru dhahabi omulembe ogwali ogwa zaabu golden century lidawlati al-Abbasiya ku bantu ba Abbasi wa asru thani omulembe ogwokubiri gwali asru tadhur wal inhilal gwali mulembe gwa kaisanyo n'okuwamba okugamba okuwamba okubeera nga bafuna betematemamu ogwono gwatandikira ku mukulembeze ayitibwa al-Mutawakkal ala Allah mwaka 232 ne gubeera nti gukoma ku mwaka ogwa 656 nga batattari bazze bawambye ba Umayyin wate wa Ahmad Fariqul Mu'arrikhin ate abamu ku bawandiisi b'ebyafaayo bafuula bagamba nti ila ja'ali al-usul al-Abbasiya abate abamu basalawo ne baga nti omulembe gw'aba Abbasiyin guno gwalimu arba'atun taba li nufuzi siyasi balimu ebintu bya mirundi ena ng'ogoberedde ebyobufuzi ebyo Baghdad ekibuga kye Iraq bikyalaba ne ebifune engeri ey'ebyobufuzi eyali mu mulembe ogwo omulembe ogusooka asru al-Abbas al-awwal dama nahu min qarn gwatwala kumpi ekyasa kiramba ekyasa tubategeeza emyaka 10 omulembe ogwokubiri gwatwala qarn nagwo gwatwala emyaka 10 omulembe ogwokusatu
gwatwala nagwe emyaka 10 egyo emyaka 3 omulembe ogwokuna gwatwala emyaka 200 wewe kitegeeza emyaka 10 n'emyaka 10 n'emyaka 10 n'emyaka 200 dawla Abbasiya gyamalanga eramula emyaka 500 ng'eramula emyaka 500 naye nga betwagamba nti mu mbeera zonna omulembe gwonna nebo mahma kana zurufu era gutuuka ekiseera ne gulwala ne gufa ne gugwawo bwe kityo omulembe tegukweraliikirizanga omulembe gwonna gubeera omuwere gubeera omuvubuka gukula gukaddiwa gulwala ne gufa na guno gwafa naye nga mu bimu ebyasinga ogutta ba umawiyin oba omulembe gw'aba umawiyin gwali gwenywereza nnyo ku nkola ey'obusosoze bw'abawarabu ng'abawarabu bokka be babeera mbifo ate wano ekyaleetera obuzibu nti ate guno omulembe ogwa Abbasiyin gwenyweza nnyo kubagwira ng'abafarisi aba Iran abaali nga bakozesebwa abantu bano Abul Abbas السفاح هو أول من جلس على عرش الدولة tukimanyi bulungi nti yatandikawo enkola ey'aba Abbasiyin bano nno bonna baali basiraamu bannange mulembe gw'abasiraamu nga tegufuga Hijazi yokka wabula nga gufuga jamii al-alam ensi yonna buli awaberanga abasiraamu ng'ekigambo kyabwe bakijjeeyo nga bwe twalaba nti khalifa webabeerawo ebitundu ebyo byonna ng'ekintu kyonna kiveeyo oba nga bw'otunuulira nti kakati ffe bwe tuba tugenda okusiiba kwonna tumala kugamba Saudi egambye eki naluli ebintu bye byabeeranga abasiraamu abali Uganda abali Sudan abali Ethiopia abali luddawa nga bagamba khalifa agambye eki kakati embeera gye tukugamba gy'oba okubako akufaananyi kati omwami ono ayitibwa Abul Abbas as-Saffah yatuula ku Namulondo okukulembera dawlatu Abbasiya mu mwaka 13 hijiri olunaku lwalira Juma akama Abul Abbas yayimirira Abul Abbas n'atola khutuba ng'ali emimbali ayimiridde wakana banu Umayya yakhtubuna qu'udan neba banu Umayya ebiseera byatuuka oluwo olunkulu nga batola khutuba ez'ejjuma obanga balina be boogera mu bantu nga batambulira ku ntebe zaabwe fahayatu nnaasi waqaalu abantu abamu ne bagamba nti ahuyita sunna olamusizza sunna ibn Abbas ya ibn ammi Abbas wange gweta ya ibn ammi rasulillah wange gwe mutabani wa tato omuto w'omubaka sallama wa khatama khutbatahu yamaliriza khutuba ye biqawli n'ekigambo kye naga nti ana safahu almubih wa sairu mubid ndegumula safah ndi musajja mugabi era ndi musajja safah kitegeeza obugabi fa'urifa min thamma n'amanyibwa okuva olwo nti ye Abul Abbas as-Saffah وقد قضى السفاح معظم عهده في محاربة قواد العرب ebiseera ebisinga Saffah eno yatwala nga atereza n'okulwanagana n'abaduumizi abawarabu alladhina abo nasaru dawlatu al-Umawiya abaali bagezaako okutaasa eggwanga ly'aba Umawiyina وقضى على عقاب الأمويين حتى أنه لم يفلت منهم إلا عبد الرحمن الداخلي بنا يبمرو وكجاكو واسغراو عبد الرحمن الداخلي أو من أبا أنتوبي أبا تونو كذلك وجه السفاح همته إلى فتك بمن والوا عبد الرحمن الداخلي وساعدوا على تأسيس دولته في الأندلس إذا يجينا ما سنوكو وانيسا abantu abaali bebunguludde Abdurrahman ad-Dakhili n'okumuyamba okuzimba eggwanga mu Spain faqutila Aba Salma yattibwa al-Khallal wa hum biqatli Abi Muslim lawla anna al-maniyya ajila wa hamma era yagezaako okutta Abi Muslim lawla anna al-maniyya ajilatuhu naye nolumbe lwamukulembera kuba yali gwayolekedde ani ono Abul Abbas as-Saffah wakana Abul Abbas as-Saffah
ono gwe tugambako yali jamila nga musajja mulungi wasiima wa kitiibwa karima mugabi wakuran sakhiyan kathira aljaba nga musajja atanyigirwa mu nnoga. Wakad baqiya fil khilafa yafuga nga yatandikawo omulembe ogwo 4 sanawatin emyaka 4 wa 9 ashhurin n'emyezi 9. Wamata biljadri fi madinati ambari nafa nafiira mu kibuga ekiyitibwa Ambari kibuga kiri mu Iraq na kirabibwa olwaleero ku bino ebibadde bikola ki biriyo ebyokulwana oba ebikyaliyo. Era ekibuga ekyo allati takhadhaha qa'idatan li khilafati yakifuula ekibuga Ambari nga kye kibuga ekikulu mwaduumirira nga mu mwaka 13 wakana ibn 33 sana yafa ine emyaka 33. Oyo ne yafa kyali mubuka Abul Abbas Safa. Bwekityo bakhulafai al-asr al-Abbas al-awwal ba'da Saffah rubanyuma Saffah ono tawalla Abu Ja'far al-Mansuri al-khilafa. Khalifa yitibwa Abu Ja'far al-Mansuri yatwala obufuzi shaqiquhu nga bebali bazaliwa mu lubuto lwa nyina ne kitaawe awli Abul Abbas Safaha. Wa yu'addu al-Mansuri al-mu'assas al-haqiqi naye nno Mansuri gwe twogerako yabaliwa nga omutandisi owannamaddala li dawlati al-Abbasiyya mu government y'aba Abbasiyya li'annahu ahkama ar-rabita bayna al-quwwa az-zamaniyya wa sulta ad-diniyya kubanga ye yalamula ng'ataddewo olutindo olugatta baina quwwa az-zamaniyya amaanyi wa sulta ad-diniyya n'abakulembeze b'amadini gavumenti n'abakulembeze b'amadini. Wa min ahammi a'malihi ne mu mirimu emikulu gye yakola bina Baghdadi kwe kuzimba ekibuga ekiyitibwa Baghdad ekyo kimulaba banayo ekibuga kikadde naye entalo zitukoze bubi okubeera nga ebintu turath al-Islam ebyobuwangwa by'Obusiraamu byonna biweddewo naddala Iraq eyo kubanga Iraq yatandika okubeera nga ezimbwamu ebintu ebyo okuva ku mulembe gwa Ali radhiyallahu anhu ng'amaze okuba nti yasengula obukulembeze n'abujja e Madina n'abutwala e Kufa gye yafiira. Kakati abantu bano baali batandika dda Siriyawo Biladi Sham ebaddemu Turath al-Arab wa Turath al-Islam ebyobuwangwa bingi nnyo nga bwe twaga nti Biladi Sham betugamba ebibuga bye Shami tuba tutegeeza Ordon tuba tutegeeza Palestine tuba tutegeeza Lubnani tuba tutegeeza juzu min Turkiya ekitundu kya Turkey ekimu ebyo biyitibwa Biladi Shami. Kati bano ono omulimu gwo gwali omukulu ayitibwa al-Mansuri kwe kuzimba Baghdad wa tahsin al-hudud n'okuuma ensalo bainahu ezaali zibaawula wakati we wa baina Rum n'abantu b'Abarum. Watakhadha Khalid ibn Barmak waziran lahu yafuula omwami ayitibwa Khalid ibn Barmak nga ye mumyuka we. Fabadat uzmatu al-Baramaka alladhina kanu bi'aba'i al-wizara fi sadawati al-Abbasiyya ne batandika okubeera nga baneneya abantu ab'ekitundu ky'e Baramika aba baali bavuddemu ono amyuka Abbasi. Wakanu min akbar da'imi at-taqaddum ar-raqi ekibuga ekyo ekya Baramika kyekyali ekinene okugamba kyolabira nti kyekyatandikawo okubeera nga kisimba enkondo n'okulaakulana. Wakana Mansuri ono Mansuri gwe twogerako yali nti yushrifu ala amali dawla binafsi nga yenyigira mu mirimu gya gavumenti yennyini. Wa yasta'ridu al-jund era nga yeeyoleka eri amagye wa yufattishu al-husun nga alambula ensalo wa yuraji' ad-dakhil wal kharij nga yetegereza ebiyingira n'ebifuluma ebiri dakhil ebiri munda wal kharij n'ebifuluma enyingiza n'enfulumya wa yuhasibu amalihi hasaban daqiqa nga era abakozi be tabaleka okubeera nti bakola nga bwe baagala wabula yalinga abalondoola era nga
abetegereza olwannamaddala. Walamma anhakat al-a'mal sihhatihi qasd Makkah, bwe yamala okuwulira nti yeewulira bulungi mu bulamu bwe obw'omubiri yasalawo n'agenda e Makka liyaqdi fiha baqiyatu hayatihi, obulamu bwe obusigadde bwonna abumale ng'ali Makka. Famata ala ba'di saa'ati minha, n'afiirayo wadhalika sana, ogono gwali mwaka 151. Bw'amala okufa tawalla al-Mahdi ibnahu al-khilafa, yatwala obukulembeze mutabani we ayitibwa Mahdi. Wakati rasakhati qadamu dawla, era n'oyo yanyweza enkulaakulana y'eggwanga. Wasabata daa'imuha, n'anyweza n'ebikolo eby'enkulaakulana. Wasakana nnaasu ila hukumiha, era abantu bangi baafuna oluweerero ng'alamula. Wakana al-Mahdiyu kariman, Mahdi ono gwe twogerako yali musajja nga mugabi, rahiman nga musaasizi. Fa'azama ala mahwi kulla isaa'ati iktarafaha al-Mansur, n'agezaako okusangulawo buli kintu kyonna ekirabika nti kyagenda bulungi ku mulembe gwa Mansuri. Fa'afa anil masjunin, yasonyiwa abasibe asiyasiyin, bannabyabufuzi. Waradda ila bani Hashim, naddiza babani Hashim ma kana waliduhu kad akhadhahu minhu, taata we bye yali abatutteko. Wawassa al madaris, yagaziya amasomero. Wazada min adadiha, n'ayongera n'omuwendo gwago. Teyakoma ku ekyo, kama wassa al haramu nabawi, nga beyagaziya haramu ya Nabbi sallama fil madinati al munawwara. Wa ansha al qusur, yateekawo embiri ala tariiki ku makubo min Baghdad ila Makka, kuba eriva e Baghdad ogende Makka. Wasaa fi tawfiri al ma, yasalawo kubeera nga asima amazzi ala tuli hadhihi tariika, kukuba eryo lyonna eriva e Baghdad ogende e Makka lyonna n'aliteekako amazzi nga ennyota tekyasobola kulumba abantu abali batambula mu ddungu. Kadhalika bwe kityo omwami ono al-Mansuri rattaba al-barida, yateekawo ekiyitibwa posta baina Makka wal Madina. Posta eyo yalinga etya, nga bagenda amakubo bagazimbako amayumba n'embalaasi oba kilomita 4 oba 5 oba 10, ng'embalaasi edduka okuva e Baghdad bwe babaawo ebitereke byetwala ng'etuuka mu kkubo, ng'ate n'endala zitambula mpaka ebbaluwa yatuukanga fawuran, mu bwangu, mu nnaku 2 lumu tanfiz ng'emaze okutuukirira. Naam, omusajja ono yakola ebintu bingi nnyo nga bwe tutegedde. Wakana yuasiru al-Mahdi fi gharbi, era ono gwolaba yayunga wakati wa garbi wa Uruba mu maserengeta ga Europe al-Imperator Charlemagne, empire ya Charlemagne. Fasadaqahu wastimarra al-mawadda, babeera ba mukwano, era omukwano gweyongera wakati wa mawanga abiri ila zamani Rashid, okutuuka ku mulembe gwa Rashid. Amma dawlatu Rumaniya, naye eggwanga ery'Abaroma asharqiya ery'ebuvanjuba, fakana al-aada, obulabe bwaliwo bw'amaanyi, mustahkama baina al-Mahdi wa bainaha, nga tebakkiriziganya wakati wa Mahdi wakati wa Mansur neggwanga ery'Abaroma. Fakamat al-harb bainahuma barran wa bahra, bayimirizaawo entalo wakati waabwe abana ba sharqi Romaniya sharqiya, wakati wa Mansur entalo zagenda maaso eza barran, ez'okulukalu wa bahra ne ku nyanja. Wantaha al-amr bi an taqaddama al-Mahdi wa ibnu Harun al-Rashid ila Bosfor fasalahatuhu al-malika. Kyawaliriza omukulembeze ono al-Mahdi ne mutabani we ayitibwa Harun al-Rashid okugenda kitundu ekiyitibwa Bosfor. Fasalahatuhu al-malika, ne babeera nga abatabaganya omukyala eyali queen waayo Irene ala dafi jizya sanawiya, nga balina okusasula omusolo ogwa buli mwaka. Wajaa baada al-Mahdi, oluvannyuma Mahdi wano wajja mutabani we ayitibwa Musa al-Hadi mwaka 1969. Falam yu'ammar akthar min 14 shahran,
teyawangaala kumala myezi nga 14 wakati hawala ate naye yagezaako nnyo ayakhla akhahu Rashid min alwilaya okubeera nga ajja muganda we ayitibwa Rashid ku bukulembeze wayankuluha ila ibnihi atabuwe mutabani we Jaafar nga bw'obimanyi ebyobukulembeze oluvannyuma huwa yasa bwe yalinga akya akola nnyo asala entotto ey'okuba mutabani we kuba ebintu byali mu chaini nga birambulukufu bulungi yali akyakigezaako kipangapanga ajalatuhu maniyatu obulwadde ne bumukwata n'afa mu mwaka 17. Katugenze ku mukulembeze ayitibwa Haruna Rashid ono yakola ebintu bingi tuyinza obutamumalayo olw'obudde naye tujja mukwatako mpolampola biiznillah. Haruna Rashid ku mulembe gwa Abbasiyin y'omu ku bantu abawulikika ennyo nti yali w'amaanyi. Oluvannyuma mu mwaka 17 yatwala obukulembeze. Balagati dawla Abbasiya ghayatu quwwatiha watajalla asruha adh-dhahabiyya. Amaanyi ga dawlatul Abbasiya geeyongera era omulembe ogwo guyitibwa asruha adh-dhahabiyya, golden century. Fi asma madahirihi mu mirembe gyonna egyaliwo falam yakun ala wajhi al-ard tewaaliwo ku nsi kuno government tawaraha fi izmati sultan wallakhama tharwa nashr al-ulum eyakola ennyo mu bukulembeze n'enkyukakyuka n'okusaasanya ebyokusoma wal adab ne literature wa shu'i naim wa tirf wa istijbab al-amn n'eddembe n'ebyengera okuwenkana omulembe gwa Haruna Rashid. Rashid ono Haruna Rashid gwe twogerako abalibwa min akbar hukam al-alam nti y'omu ku basajja abaali abafuzi mu nsi muno ab'amaanyi. Fakama mutamassika bidiinihi, ekisooka teyayawukana ku ddiini ye, yali musajja muzibu nnyo ku ddiini ye ey'obusiraamu. Taqiyan, yali atya nnyo Allah, muhsinan ng'alongoosa, muhibban ng'ayagala nnyo, maa hadha al-madahir al-uzma mahiran, awamu n'ebyo byonna yali musajja mahiran nga mukugu nnyo fi qiyada mu bukulembeze, fi qiyadati al-juyush mukulembera amagye. ومن أجل هذا نقول نسنجيو كان أبوه يؤثر على أخيه الهادي كتابه يلي أمسوس وزنيوك مغانا وهادي وكان كثير التجاور في أملاكه يتامل أنيو مفزبه بقصد القضاء على الفوضى نيشام تامبوسا تياتولكم نيومبا نتكويبا كمومبيري ووبوكتي نيشاني نيشام تامبوسا بقصد القضاء على الفوضى ng'agenderera kumalawo fujjo eryali mu bukulembeze wa tawtid al-amni n'okunyweza emirembe wa ta'arrufu ala ahwali ar-ra'iyya n'okumanya embeera z'abasivilian fasarat at-turuq al-amina ama yakola nnyo okubeera nga amakubo kubanga abayayi baali basusse gabeera ga mirembe wa taqallubu fiha at-tijara n'okubeera nga ebyobusuubuzi bitambula nga tebirina abikuba ku mukono wal hujjaj n'abagenda okukola hijja wal ulama'i n'abamanyi min aqsaha ila aqsaha okuva gavumenti yeva negyekomanga bonna tewaliwo abakwata ku mukono. Wakati shayyada Rashid min al masajid wal madaris ono gwolaba yazimba nnyo emizikiti wal madaris n'amasomero wal mustashfiyati n'amalwaliro wal qanatir wat tara n'ebintu ebifo ebisuubulirwamu n'amakubo ma yashhadu lahu bil hirs ala masalih ra'iyya ng'ebyo byonna abikola olw'okulongooseza abantu be baatwala wal hamala ala rahatihim n'okubeera nga babeera mu ddembe. Wa fi asrihi ne ku mulembe gwe azamati bagdadi ejolaba bannange yagejja wa kasurati fiha al qusur embiri zayitiriramu olw'eddembe al-fakhma ezaali ez'ebbeeyi allati abda'a al-muhandisuna tansiqiha ba inginiya ze baatandika nga buli inginiya yenna ayagala alage omulimu gwe naye ng'agulagira Baghdadi. Wa azumat kazalika ar-rasafa al-muqabila laha ala shati yalongoosa amakubo agaali gagenda ku mbalama z'ennyanja naddala sharqiya
olubalama lw'ennyanja olw'ebuvanjuba linnahari dijila oba dujila eri omugga oguyitibwa dijila. Wadhalika bifadli ma anshahu albaramika min kusurin, ng'ekyo nno kikolebwa abantu bano abaava mu kitundu ky'ebaramika nga bazimba embiri n'emizikiti wa hammamaati n'ebiyigo. Wa fi ahadihi, ne ku mulembe gwe ittasa imranu al-asima, okugaziya ekibuga ekikulu kyeyongera ebizimbe hatta balaga miliyonai nisma, okutuusa lwe baaweza ebizimbe ebisukka miliyoni 2. wasarat multaqa tijara baina al-Hindi was-Sin wash-Sham wal-Jazira wa bahari al-Mashriq, okutuusa we bwabeeranga abantu bonna abava Buyindi, abava China, abava Shami, bonna abantu b'ekizinga ng'awo webettanira. wakad zada taban lidhalika khiraj ad-dawla, ebyo nno byeyongezesa ebintu khiraj ad-dawla gwanga byerifulumya. فأخذ الخليفة وزراؤه يغدقون بدون حساب إلى الشعراء والعلماء والكتاب. abasajja ne batuuka abakulembeze okubeera nga bebaba bawaayo eri bano bashuara bebalinga bannamawulire abatambuza n'abamanyi bano abasomesa walkutaabu n'abawandiisi nga tebabalirira olw'ensonga nti essente zaali nnyingi. Essente zaali nnyingi era walmuhtajin n'abantu abalinga beetaaga wenfiku haula ala saa bonna baweebwanga mu bungi ddala ebyenfuna. farajati tijara, ebyobusuubuzi byeyongera. wakasura ta'annuku fil maisha, obuwangaazi oba embeera eya bulijjo ey'okuwangaala yeyongera okulongooka. wabalaga tirifu mablagahu alladhi sarat bil amsal fi anhai al-ma'mura, era n'ennyingiza yeyongerako n'okuzimba ebizimbe ebyali ebipya. walam yanqati taghanni shu'ara bihi hatta waqtina hadha, era abayimbi okuva olwo bagenda mu maaso n'okuyimba mpaka olwaleero luno nga balina kibazza eri omumiro. wahada haruna li abnai al-amin, era haruna ono gwe twogerako yalaga yateekawo batabani be bombiriri al-amin thumma al-ma'mun, nti ye bw'aba avudde mu nsi aminu yaddako oluvannyuma ma'mun thumma al-qasim oluvannyuma kasim. wa akhadha alayhim al-uhud bi an la yughayyiru hadha at-tartib, era yafuna yakola endagaano nabo okubeera nti tebakyusa endagaano eyo. wamata Rashid ono yafa baada an hakama 23 sana, oluvannyuma lw'okumala okulamula eggwanga. oluvannyuma lw'okumala okulambula eggwanga 23 sana, emyaka 23. balagati fiha shuhratuhu al afaki al-ba'ida, yafuna obwatiikirivu n'okumanyika mu nsi ezaali tezimumanyi. hatta ittasala bi imperaturi swini, okutuusa empaya ya dawlatu abbasiya lweyatuuka okubeera nga esimbye amakanda n'empaya ya China. watabadul Charlemagne maahu al-hadaya, n'okuwanyisiŋŋana n'okuweerezeganganyanga ebirabo. Charlemagne yali omukulembeze wa Rome, okubeera nga bakola ki, baweerezeganya ebirabo. kyawa enkizo y'amaanyi nnyo. fa arsala ilayhi Rashid hadaya kathira, era ne Rashid naye yamutumiranga ebirabo bingi. tushiru bima kanat alayhi dawla min atharwa taqaddum, ekyalazanga oli enkulaakulana n'enkyukakyuka n'okulaakulana mu byenfuna n'ebyobugagga. wala siyama saa, ekyasinga okwewuunyisa abasajja aba Europe bano yessaawa allati dahasha laha al-urubiyun, eyabeera kubanga essaawa yavumbulwa ku mulembe gwa Haruna Rashidi, era yabeewuunyisa nnyo essaawa abasajja bano aba Europe era ku ntandikwa nga bamaze okugiraba kubanga yagiweerezanga ekirabo. wahasabuha sihran, balowooza nti ddogo. thumma tawalla al-amin al-khilafa, oluvannyuma amin ono yakulembera mutabani we obukulembeze baada abihi sana, oluvannyuma lwa kitaawe mu mwaka 1903 hijiri. fakana musrifan,
mugriman bilbizhi wattirfi yali musajja nga muwono kwegamba ate ye teyatwala bya kitaawe yatwala okubeera nga mukozi wabula musrifan yalinga kwegamba mudibuzi. Wakila anna waziruhu al-Fadl bin Rabi' aghrahu bi khali akhihi kigambibwa nti kitaawe nga amaze okuteekawo Amin ono ne Ma'mun ne Kasim ate ono yafuna omuwa amagezi we ayitibwa Fadl bin Rabi' eyamuwa amagezi okujjako mugundi muganda we Amin abeerenga obukulembeze abuwa abaana be awatali akyusa ebintu nga bw'omanya ebyobufuzi bye bikyuka. fakana al-Amin jeshan ya'tihi bil Ma'mun fanhazama inda ar-ra'yi amaje galinga gajja eri aga Amin nga gajja eri ono muganda we yalindiridde namulondo nga gamutiisa era nigawangulwa fanhazama inda ar-ra'yi wa alana Ma'mun nafsuhu khalifa bilbizhi wattirfi era ono Ma'mun naye kyeyakola kwe kwerangirira yennyini olubatandika okuleetawo obuzibu ono akyusiza endagaano kati neyerangirira nti naye mukulembeze ebizhi nettirfi. Wakila anna wazirahu al-Fadl bin Rabi' aghrahu bi khali akhawayhi wa naqlu al-ahdi ila abna'ihi nekigambibwa nti ono muwa amagezi wa Amin yamuwa amagezi ayitibwa Fadl bin Rabi' okubeera nga obukulembeze abujja ku baganda be abuteeke ku baana be دونهما فأرسل أمين جيش يأتيه بالمأمون فانهزم عند الرأي وأعلن المأمون نفسه خليفة ببامريتا والمأمون باكو سامجينغا بولابا unayine yirangirira okubeera nti nange kasitakyusizza obukulembeze n'ayagala okuva ku kiramu ky'aba kitaffe nange neerangiridde okubeera nga ndi mukulembeze. Bakabalatu Farisi ba ijmaiha era bano abasajja abe Farisi aba kusayino gye bayita Iran bonna bamukkiriza. Wahasara al-Ma'mun Baghdad ila an salima al-Amin nafsahu Ma'mun ono gwe mulaba yalumba ekibuga Baghdad kyalimu Amin muganda we okutuusa lwe yeewayo ennyini eri muganda we. Walakin ba'd al-jund al-Fars qataluhu naye amagye ag'abaana abafarisi gaamutta. Wakad akrama al-Ma'mun abnahu akhihi wa zawwajahum era wakad akrama al-Ma'mun abna'a akhihi wa zawwajahum banatihi bano Ma'mun ate kyeyakola ekirungi yaddira bawalabe n'abafumbiza abaana ba muganda we Amin. Wakana al-Ma'mun muli'a bil ulumi wal falsafa Ma'mun ono gwe tugamba